yeebuuza kiki ekyasse omuyimbi waffe Daudi Mugema. Ngenda kubeera nga nkuwa report gyenkolekitinze obulungi giwa amatu obeere nga owuliriza ate olabe kiki ekyaviiriddeko omuyimbi waffe ono okufa nga omusawo annyonnyola. Twasimbula naye ku Mande nga tugenda eggulu nga yavuga. Bwe twatuuka ekigumba naŋŋa nti alina enjala emuluma, ne ŋŋamba tukyameko awo baasi wezipaakinga abantu bafuke ku mafuta awo tulyewo ku kantu ne tutyama mu restaurant ne tulya ne tumala nadda ku steering. Ne tutuuka ekigumba mu tawuni ku kigenda e Masindi awo naŋŋamba nti mpuliramu olusujjasujja. Ne tuyimirira n'agamba kangule ka Panado mireko. N'agula Panado n'amira, n'akomawo n'akwata steering. Ne tweyongerayo sawa nga 10:30 ne tuyingira ekibuga ggulu. Ne tuba tunaatera okutuuka awo ku round about kigenda e Pece. Emmotoka neyabika topu ya radiator ne mugamba paakingako ebbali n'apaakinga. Ne muleka awo nga ayise makanika we, ne ŋŋenda okunoonya kaspeya ako katopu ka radiator. Makanika bwe yajja ne bavuga ne bagendako munda awo awali zigalagi nga ku Watoto, nange nenzija ne katopu ne tukawa makanika n'ateekako. Kwe kuŋŋamba nti mpulira enjala ennuma, noonyezaayo ku matawa. Ne ŋŋenda ne muleetera amata n'anywako. Nga bwe bamaliriza okusinga katopu ka radiator ako n'aŋŋamba nti naye muko siwulira bulungi, dda ku steering ovuge. Ne nvuga ne tugenda ku Sunny Guest House okufuna accommodation. Ne awo ndowooza ng'amaanyi gakendedde, n'agamba nkwatiriraako sisobola kwetambuza. Ne mukwatirirako ne tuyingira munda ne bamuwa ruumu, naye nga alinamu embiro. N'agenda okweyamba, bwe yamala n'adda ku buliri n'aŋŋamba genda onoonyeze Katonda ewa Sunny ku restaurant. Ne ŋŋenda ne nkaleeta ne nkamuwa n'akanywa. Yali ccupa ya Minooto ennene, n'akakutamira n'akatuusa mu makati n'aga kawoomye, kati waakiriko mpulirako bulungi. Naye waliwo omusawo gwe yali yeebuuzizzaako ng'abuulidde ekimuluma, n'atugaba tuguleyo amakerenda ga Cipro. Nengamuwa n'amirako, n'agamba muko kanneebakemu. Neŋŋamba kale, naye bw'oba owulira bubi onkubirako ku ssimu, ali mu next room. Saawa 6:30 ez'ekiro n'ankubira ku ssimu n'aŋŋamba muko mpulira obulumi bungi, genda mu mmotoka yange ondeetere Panado mireko obulumi bukendeere. Awo ng'atudde ku buliri ne ŋŋenda Panado ne mmuleeta n'amira. N'addawo ne yeebaka, n'agamba mukosula bulungi, weebale nnyo. N'agamba nzigaliraawo oluggi olwo ebweru. Ne mugaba obanga
weeyongedde okuwulira obubi era nkubira kasimu. Eyaddamu kunkubira bwakedde yesterday ku ssaawa 1:30 ngenda omukyekingako nasanze gwawedde mudda. Okufuna engeri gye tujjawo Gordon tugitwala mu ddwaliro ne bakola postmortem ne basanga nga organs ez'omunda nga